ne tuwangula constituency ne tufuna ababaka ab'ensonga abakkiriza mu Buganda 50 nga tetwagala atuyambe tuweze 10 kiki kiramba betumuwake mutufiirwaki betumuwake mutukolaki nemugamba look at the map. National Unity Platform was 0. DP, where I belong, that pretended to be in Uganda, were not more than 18 members of parliament. Ngatukola the Secretary General, a young man from Harvard University. Yatukola yatekamu amaanyi ne tufuna constituency 5 mu Buganda betumuwakeemu ne tufiirwaki tugenda kikuwa baagala tebaagala tuwe ekitundu kyaffe nalo na mutima naki mukisikako mukubireko ne mu ngalo nalo na mutima naki to follow alternative. Museveni's government, NUP, is not for removal. It's not for reform. NUP, eliwo kusula chimani nachi na mayivugachi gacho. Tebamalira bisera. Bina bisera byetulimu. Leader wangu opposition John Senyonyi awandika zabayita alternative. With all our might, bebagenda okugenda National Unity Platform wetawangula. Bw'owuliranga ogenda mu kifo nga mulimu owe-NRM, nga mulimu owe-DP atali naffe, nga mulimu bwe tutategeera gwe ogonze mu Blue Ocean, tugenda kuteekako amaanyi gaffe bonna Mukama Katonda ge yatuwa. Kubanga ezo constituency 50 tuzaagala wano ku Kido. Tuzaagala ku kiki? Kategori y'ekubiri njagala mumpulirize bulungi. Mwe muli constituency nga mulimu aba National Unity Platform nga wano tebazze tebawadde na apology. Enzo mubagambe bonna tujja. Era sebo president njagala kusaba zino constituency wammanga tutulereyo mangu nnyo tutekeyo ababaka tubasalewo ng'obudde bukya banvuganya si balabe bange. Mumpuliriza era ne president no waliyo namukulaga ne mugamba ono anvuganya n'ababaddeyo zaake kurale yazze ku Easter nga tulina abantu bangi nnyo. Any other weak politician would fear to introduce his opponents. N'olwekyo incumbent find strength to say they want and they are legitimate. You have no moral authority because you want to replace them, to abuse them. They are not your enemy. Temuleka temubeera ekiso ky'embuzi ekirekerera omusi nekigoberera omubazi. Our number one enemy in every constituency ye mukongozi w'embandwa Kanyunyusi. Mumpuliriza embandwa kaki Museveni tali mu buli kyalo. Buli kyalo alinayo bwe bayitaba MP. Wano mu Buganda bagala balimba awamu till they are independent. Mubagambe Buganda tusobola gifera. Era bakoze wakati nti Buganda ffe mu Museveni mubagambe harama ki? Buganda is for Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. So bwe twagala tuzeeyo nga mu each of you bwesituka okwogera first attack Museveni n'abe-NRM. Don't attack your opponent. Ono is just a dessert. Nemwe nafuyizeeyo mu constituency mwatakinga each other mubeera ng'ensenene ze bateeka mu kaveera mufe kyokkaluma zifulume buli emu ekuma ki ndala. Kulunkalu n'eruma ki kulumbisi n'eruma mu ki mwebe. Zeekangana nga zonna bazimaanyiza bazitadde mu fulampeni zigwera mu lubuto ez'omukisa zisibira mu ttooyi. Kakati nammwe njagala amabudde mulekerawo okwerumaaluma mu ki mu kosi. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.